Tuse tukuweereze n'omwaka guno. Eno ye Sunday yaffe esookedde ddala mu mwaka guno gwa 2025. Twasemba okubeera ffenna yali Sunday eya 2024. Tuli basanyufu okuba nti mubeerayo nga mutulinze. Ate n'omwaka guno nga mugenda kutambula naffe mpaka lwe tunaagumalako. Naffe no tweteeseteese era tugenda kubaweereza. Kubanga ekyo Allah kyatwagaza owazisa busolo ne Haji Twaha ali wano saako ne Sheikh Aman wabula Katonda atwagaza okuba nti tumuweereza era ku mulundi guno tukkiriza nti tugenda kubaweereza era nammwe mugenda kutambula naffe tubeeko bye tuyiga kubanga mu programu eno mulimu okumanya ensomesa ey'ekika ekya waggulu wadde buli omu asomesanga bwalaba naye mu kusomesanga bwalaba ajjayo bwino n'otegeera nti kyekino kye tukkiriza. Njagala okubeebaza mwenna abaamalako omwaka nga tuli wali ku nnyanja ya Kabaka ku Spire Zone Grounds ekibangiriza ekyo ekiriraanye ennyanja ya Ssaabasajja Kabaka. Mwebale kujja mu bungi bwe mutyo. Mukama waffe ow'oku ntikko bw'aba yeebazizza kati ffe obugomo obutono ate lwaki twemenya kale no n'olwekyo eddoboozi lyatuuse. Bannannyinize nga bwe ndaba bateredde tekuliiko yakyuse, bonna bakyali be bamu. Ndowooza kantandikire ku ludda luno olwa Sheikh Abdul Zisa Busolo kasa tumala okweyanjulira n'okubuuzaako tugenda kikola bwe tutyo omwaka gwonna. Mu ddakiika ezisooka zino otegere nabaani aboogera gwali eyo ate olwo nja kuba nkwanjulira biki leero bye tugenda okutambuliramu. Alright, Sheikh Abdul Zisa Busolo, Happy New Year. Happy New Year to you. Ani? Happy New Year to you. Kidde bulungi mpulira tetunaba kiwulira. Nedda kiri ani? Happy New Year to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwenna bennakulabye mikwano gyange abakyala n'abaana naddala ba onaana obwana obuto obwo mwenna mbatumidde mwenna mbagaliza omwaka. Nashkuru llah alladhi ahfadhana fi sanati alkadim wa yadhina fi sanati aljadid. Nashkuruhu llah azza wa jalla. Alhamdulillah rabbil alamin. Nebaza Mukama Katonda oyo atukuumye mu mwaka omukadde ate era n'atuyingiza mu mwaka omupya. Tumwebaza nnyo ku lw'obuyinza bwe. Alhamdulillah rabbil alamin. Gwali guno gukututte Allah yali asazeewo era kyevudde mwebaza oyo atukuumye mu mwaka ashafaat omuwonya era n'awonya n'akomyawo omuddu we yankus au yazid omwaka tugibala nti 40 ate gasso ate bukendeevu bw'obuwangazi ate nga bujja naye Katonda atukuume ffenna tubeere bwetyo nakubadde nga bwetuwala emyaka kati ewanga ti ndi mu 6 ogenda kuba 7 ate 7 nga ate bakusala kale n'olwekyo tusaba busabi Katonda yennyini yaba atusembesa atuyise mu bizibu by'ensi eno ku lukalu ne ku nnyanja enkya n'eggulu biizinihi ku lw'obuyinza bwe. Yahdikumullah abalungamye Mukama Katonda wasilih baalakum era alongose n'embeera zammwe biizinihi ku lw'obuyinza bwe. Kale oyo ye Sheikh Abdul Zisa Busolo. Makolo jajja makolo banaffe omusamize omusamize atamanyi kusamira senkulumandwa jendi wali jenfuuluka yekiteegombwe waye waffe wamuze makola ekiteegombwa kakati famire yonna eyamuze makola ekiteegombwa njibuuzizaako nti mwebale kuyita mu mwaka bonna basamize nga ggwe. Obusamize ddamu kibuuzo todda mu kunnyonnyola bonna basamize nga ggwe abafamire ya makolo. Ekyokubeera nga simusamize essabo lyabwe lyerimu tali mu kuddamu kibuuzo bonna abafamire y'amakolo abava mu lunyiriri oba lunyiriri oba kiki bonna basamize ddala essabo lyabwe lyerimu naawe oliwa abamakolo abazali basamize mwebali n'essabo lyabwe lyerimu kubanga ne Kayongo yatwagga
yalutadda nedda noonya ekirala ekyo ky'abasiraamu omuntu avudde mu busamize aba akoze eki aba asatadde ndowooza kale aba akoze eki aba atwazze abagoberera ennyo pulogulaamu eno muzeeyiga Nitoni Egomba wali Kasasa Egomba alabanyi pulogulaamu Kasasa okay mbuuza ku magulu Sarongo Ajibulu mwena bannange mweyanza nnyo kubanga bwe nva obusimu mubukubira lero teseza bulungi lero bikulemye nga muli ne bikulema ne bagamba lero bikulemye ati ngoganya okunnyonnyola obusamize kyeki yabire mukono wali kunyange dawe nkweyanza akasimu kompesamu waliwo n'omulokole wa Serunkuma Seruna n'abalokole mu busamize mulokole Serunkuma naye musamize ine kyake namba wali anti naye musamize lwaki toddamu bibuuzo pulogulaamu abaagiraba naye musamize nawe oli mu kutumira balunyiriri lw'amakolo omusamize Senkulumandwa sisa nze ndi kubatugoberera n'abanyumirwa kale nawaliwo badde ntidde nti n'omulokole musamize oyo mubadde muwa mulumba kati amunoneko bakwagalana abaagalana n'akola byawe ekibiina kyaffe nga kirimu omukyala Damudu Nansana wali mwanyinaze naawe pulogulaamu eno ogira bero mpisamu akasimu ngamba mwanyinaze era weewale kulikayo oyinza mpeereza bero 15 nangamba nti taluuto niwaako Damudu naawe okutumiddeko akwedekana ku kyalo gyenva beerusaze mwenna bannange kubanga TV mugitadde katamundaba nga ngeri jajja mali awo naye nkubuuzizaako kale ekibuuzo genjagala okwogerako ojja kyogerako eddalindako benjagala okwebaza ojja kubeebaza sokolinde ekibuuzo abasami emizimu nayo giyingira omwaka nnyo gitya era tukuba n'eŋŋoma ne tuyimba ekiro kyonna ne tuzina era enkya ku makya gyategeera gitya nti bayingira omwaka gwetonnaba kujja ku nsi gyonga emizimu gyegibala ennyo nga gyegibala ennaku n'emisambu era nagugubera janaali gyategeera balina olulimi lwalwo bayita mu Luganda lulimi ki bagita batya walina olulimi lwalwo Oluganda anti lwe luki lutya tubuulire olulimi Oluganda agenda wa mulumba bivudde bavudde bweru yali kubyawa ndi kubyawano olubereberye lw'omwaka lwe lumu n'olwaba Yudaaya n'olwaba Kristaayo n'olwaba gundi bonna bano nabagamba nti kati abantu bano bajja abasomi ne batandika okuwamba ebintu byaffe abamisane kati oluberebere baluwamba basobola okuwamba lwa Desemba nga 25 lwali lwammwe mu Buganda baali baluyita wana tujja kumbuuza nnyo Oluganda baali babita anti kubanga kyetwagala okumanya otubuulire kuba bino byonna byoli mu kugoberera byaba mulumba byabakaaya wuliriza byabazisa busolo abasiraamu nga baali babiyita batya kwanga bwe babijjako nti tugeze ne balufuula 25 lwali ki nga terunafuuka 25 lwali ki muyina ekitabo abasamize mulumba mbabuuzako bulumba buuzo yanirize abatulaba n'abatuwuliriza makolondeka neewunyiza nti n'emizimu nayo giyingira omwaka mubirondeka mulumba bambabuuza abatuwuliriza va ku makolo omulungi atulaba atuwuliriza ku Impact Radio TV wamu ne BTV
njagala okwanirizaako mu puroguramu eno omwaka gwaffe guno ogusookera ddala mu 2025 nga nkwebalizaako Katonda akunkuumidde n'atukuumira wamu ffenna okubanga tukyali balamu kubanga kya magezi nnyo okwebaza Katonda yeebale tutuusa mu mwaka guno nga tuli balamu bw'atulaba n'atuwuliriza ate ng'akyakulekedde omukisa ogw'okulaba puroguramu eno nze nga bwe ndaba era bingi byoyize mu puroguramu eno emyaka gyonna n'omwaka oguyise era kwagaliza omwaka guno kuba nti era otwegattira ku ddala okuyiga ate n'okutuwabula. Amannya Isa Mulumba Cyrus, ndi musajja mulokole omubuulizi w'enjiri. Sijja kubaako gwentulira yenna kubanga abatulaba be bangi. Mukama abawa omukisa tulaba n'otuwuliriza. Mukulike eyo ku sipaya. Kino sirina bwe nnyinza kyogerera Sipaya ki? okuleka okukyebaliza Katonda. Twali wano nga tusala tutema empenda twogera bino nabiri naye basibu ne bannyabo Katonda tazibirwa kkubo era byenjogera ku kisaawo ekye ky'okusaba kw'okuyita mu mwaka kyo mu bulamu bwange mbadde sikirabangako ekintu ne kikyuka mu nnaku bunaku nga teryalina ssuubi lyakyo kuba nti kibaawo naye Katonda n'akibaamu. Kino kyenjagala okutegeeza abatulaba mbadde si wakuwambuya bigambo nti mu bikola byatume wali essuula ey'okutaano kaayo oyo atera okumanya ennyiriri zino waaliwo emirembe egyasibukawo ne gibaako bye gikola naye ne gizikira newaddawo omulano naye omusajja bamuyita Gamalieri n'alaba abatume kye batandise okukola abantu nga baagala bazikiza nga shut up musirike nga soke mulinde n'abayite gundi wano yayimuka nemukola bwe muti ne gundi n'akola bw'ati nabo ne babula naye abantu bano mubeebalame mwebalame abantu abo olunyiriri lukulu bwe babanga kino kye baliko kye batandise kyabwe ku bwabwe kijja kuzikira naye bwe kiba kirimu Katonda temusobola kizikiza. Nze nalabye omukono gwa Katonda ku kintu kino bwe tuba tukyogerako wano tugamba biki paaso naye Katonda buli mu kiseera ayimusa omuntu n'amulaga ekyo ne bwebanga mwenna muli mu famire emu Katonda ayinza okuyimusaamu omuntu omu n'amulaga ekintu ekinaayamba famire eyo. Naye nze ku bya dokita ekyokuŋŋaanya abantu mu kifo ekigazi yakyolesebwa kuba ekintu kino kye twabaddeko ssebo mwami mulanzi ku sipaya nze nakitya ogenda okuwera essaawa 3 bwe twasisiikanira naawe nali ntudde ekisaawe nga kyabooze kati ekyo kivaako abalwanagana nakyo mbagamba kiki oyagala kumanya ki sipaya nkitegedde kyekyali ku nnyanja ya Kabaka naye njagala kubuuza Kaaya ekigambo anti wulira ekigambo eky'oluzungu kye nawulira ku sipaya nga kyogerwa kigambo ki kyagamba nti holy anger yogera kiri holy indignation kyayogerwa ddala omusajja wa Katonda n'agamba kakati kize holy anger holy spirit kyeki holy anger kyeki holy book kyeki mu budde bwajja kiddamu kimbuulira holy anger. Kale haji nawe yaniriza abantu mu mwaka babuuzeeko batoolere salaamu bakwase Allah abatulaba n'abatuwuliriza Allah bakyakuumye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi ddala alhamdulillah tewali kyonna kyabaddewo yafiiriddwa gw'omwogirira Allah muyageze amma nsanyuse naye nga kitalo eky'omuzzukulu inna lillahi wa inna ilaihi sebo ekyo saagadde kyo ali bulungi ffe tukusaasira kuba gwe oli munnaffe gwe ebintu bino tobisaagiramu bino bintu bya muntu mulamba yabyeganye kanti ali bulungi soke aliranye n'oli atayagala bafu
aliwa tine haji tayagala bafu kati alina nyina oli sitaani omufu afu bajjawo kivundu oye kyayogera oyete zisa busolo guno omwaka tunasoboka ekyo kikaya kiri oli amusize empisa envundu ezo okusidikira omufu n'agamba ali bulungi ng'ate bamulinze egenda kuziika tokiraba oyo yamusiizemu akaya akisiraana ekyo ani mwagala nnyo mu obutaala nze saagala butaala saagala kundaala nekiri ekizibu kyange nze nina puroguramu buli kizibu nkirengera era kasita kibanga kijja emisinde buli kimu okiraba nsooka nenzirako ebbali bwe kiyitawo bwe cwi situnula nayo naye bwe kijja ne kiyimirirawo wendi ekyo kiba kyange olengera ekizibu nga kijja neweewogoma nenzira ebbali nodda ebbali kasa kimpitako ng'ovaayo totunulayo kani ate bwe kijja nekikusanga gye weewogomedde ebbali gy'ozze bwe kiba nga kyazze nga kyange kiyimiriraawo wendi ne bwodda ebbali kiba ogenda nakyo era kiba kikyo kize gyoli takyebalama ate onookyewalama otyo chairman buuza kubatuuliriza ngende mu birala sisa busolo sijja musobola ne haji abatulaba omwaka mulamba twebaza obutatukoowa amannya nina mangi naye sijja kutandika alimu kulimu naye bonna tubeebaza ate abatuganyulwamu ayinza okutuganyulwamu mu ngeri eri positive abalala ne bafuna negativity naye abatuwuliriza ku impact ne Dream TV mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okubategeeza ti TV eno ne radio yalaga amaanyi oba Katonda oba ki naye amaanyi gaalabika nti ennaku zaali si nnyingi okukyusa venue nedda ewalala ate nga ndi omu ku bantu abalaba ebintu ebyenjawulo n'okuwuliriza radios ez'enjawulo naye saawulirako kalango walala bonna bwali wano era mwana wattu ne bawulira ne bamanya naawo okugenda era ne babeerayo era ne bajjuzaayo era ne bajjula era kyenawulirako ate nga kituufu era mwana wattu kyali kizze mu mutima gwange naye lwaki tebagula awantu awalala ne bateeka eyo eki okusaba kwabwe nagenda okuwulira nti waliwo asonze miliyoni 10 oba ki kukakkana kati ate bwengenza okweregeza nga banoonya ttaka kale nno lirabika nti bwe linaafunika ate bateekewo abanaapangisa ekisaawe era bajja kubaayo nga tekiriiko gundi kale nno eyo alternative we nali wano ne mbagamba ne Katonda alina alternative Kayaafa yaliwo mu kiseera ekyo bwe yalema okukola kyalina okukola Katonda n'akolayo provision endala katwenyumiririza mu musaalaba so akola provisions ez'enjawulo mwebale nnyo pastor Serwadda akola aleetawo alternative yes nga setaani ayingidde mweri n'ateekako alternative endala sitaani w'amaanyi bw'atyo bantu mwe ababba gwe kankutegeeze amaanyi ga sitaani tegasinga Katonda naye g'amaanyi yali mu ggulu twakyogerako wano n'aperereza bamalayika nze malayika ndowooza ndiko katundu katono nnyo ku maanyi ge naye malayika baamusuza n'alabanga obwesige tabutadde mu Katonda kimu kyakusatu mu bamalayika b'eggulu
bagwa ne setaani tomuyita wagonde era okujjawo ffe tukkiriza nti bw'obanga yesu tali naawe tosobola seitwana tomusobola setaani gwolowooza ye omuntu eyakuba Peetero n'asibwa mu kkomera teyali sitaani bwamala Peetero ng'akyali mu kkomera malayika wa Mukama n'ajja naggulawo yali mulala eyagaana okugenda Peetero n'avaamu n'agenda n'agamba abaali basaba olaba essaala kyekola ne bagenda n'agamba nze Peetero tikiki tiyenze n'agenda ng'abuulira abantu nga Katonda bw'amugye mu kkomera. So God has alternative. Toyinza kukwatira wano Katonda tuli kimu n'omalako naye n'aba nga tasiiza maanyi ateeka okukola enkola yonna asinge amaanyi naye nga setaani w'amaanyi kuffe ssebo. Tulina kwekweka mu Katonda okumuwangula. Olaba alimbisa bano abafaaza abapasita pasita n'agamba abakyala bw'owasa olina okugoba n'oleeta wali wano pasita ow'amaanyi wano yajjanga mu studio wano kimera namuwaseka 10 nti abisomye mu Bayibuli nga n'omusiraamu aga newankubadde tumenyeemenyekoko katukwaleko 4 naye oli yagamba 10 nga n'omusiraamu naye nga pasita ate mu Kristaayo. So setaani asobola okusuula waliwo ne gwe bakwata n'obupale wano nga pasita w'amaanyi nnyo kale n'ebirala bingi. Abamu abayingidde omwaka tebaataataganyiziddwa nga Dr. Joseph Serwadda yayogedde ekigambo mu bubaka bwe obuyingiza omwaka abantu ono kyabadde akubuuza kino ekyaholeyanga ekyobusungu obusungu mu Bayibuli ne mu Korani waliwo wekkiririza obusungu obutukuvu. Kakati omanyi Bayibuli mu kifo ekitegeerekeka obadde kimakulu mu kifo ekitegeerekeka mu lulimi tukiyita busungu oba twandikize busungu naye kituufu ekyandigenze wala bwandibadde bujja hole anga ekyo kyoyise hole anga bwandibadde bujja ate indignation nyonyola mpola ensi ewulira ekintu ekyo owulidde sewutowoza gundi ewaffe tukiyita galabu algalabu nga bwani algalabu kakati waliwo Allah atukuza omusiraamu asunguwala obusungu omusiraamu asunguwala Allah amukiriza osunguwala kijjabuzi kye nga aliwo ekimunyiizizza naye weebale nnyo kati wabaawo ekimunyiizizza omusiraamu ono n'asunguwala Allah abutukuza Katonda yaina galabu lemera ku Allah kusaga gweremera ku Allah gwetofa gwenyweza kya Allah oyawule Korani ku Bayibuli twasibye ebimu oluzungu oluvundwe mpulire hole anga mulumba waliyo obusungu obutukuvu otyo uwa gwenga bwolaba tawuli edduwa ya kamulali haji ogenda kwogera kino kive mu kubo ndyoke tugende mu kulonda balina balonda olwaleero tutegeere 224 ani yasinga obakolera nga bomboozizza nze omusomi wa Bayibuli eriyo obusungu obutukuvu Befeso essula 4 mbikulira ku lwasa mayinje olunyiriri lwa 10 nja kusoma 25 n'olwalimu omukaaga lwensinga okwetaaga lugamba bwe luti kale mwambulenga obulimba mwogerenga amazima buli muntu ne munne kubanga tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka 26 musunguwalenga oli mutya musunguwalenga so temwonoonanga enjuba elemenga okugwa ku busungu bwammwe
kati obusungu obulikole ng'omutonde oba n'ebikunyiiza naye bayibuli ega nti bw'onyiga obusungu obulihole tosiba busungu ku mutima eri munno enjuba neegwa ng'okyali munyiivu eri munno nenga oba onyiiziza era oluva okusonyiwa kwalize kutya ne Pawulo yagamba nti asomesa enjiri endala etali eno akolimirwe. Okay, munnyonnyole n'ekyenjuba okugwa kyeki Gwe musana obusungu obwettumbi simanyi bwenyeza omuntu waliwo omuntu mwami moderator ayinza okukunyiigira nobwe omwetondera ng'otegedde nga wamunyiiziiza aganze gwe mwami mulanze okusonyiwa ndikusonyiira magombe katonda ate ekyo si kyayagala yali Tamale bwe mmanyi Tamale mirungi ku nsi ne mu kabuli sibibasonyiwa yabaga yali tabasonyiwanga si bwagambye kubanga amanyi nti waliwo ebinyiiza ne katonda anyiiga bw'osoma ekitabo kyakuva 3:3 ndowooza layini ya 6 bayibuli nti mukama n'ayita mu maaso ga Musa n'atendera nti mukama ddudde ekisa musaasira n'amazima amangi alwawo okusunguwala ekyo tekitegeeza nti katonda tasungu naye okunyiiga kwalwawo era bw'anyiiga obusungu obutukuvu era amala n'asonyiwa cyane abaana b'Isiraayiri baanyiizanga katonda mirundi na mirundi engeri tuziyina nnyingi naye bayibuli ega nti bwe baategeeranga era bw'osoma eby'omu Mirembe 15 n'ova ku lunywa olusooka n'olwokubiri Isirayiri n'anyiiza Mukama ne balaba ennaku naye bwe baakyukira Mukama nga balabye ennaku ebizibu bye baali bafuna Mukama n'abasonyiwa n'agaddira buli muntu yenna anyiiziiza tugaye nti Katonda tanyiiga tumukole bye twagala kuba ali awo bw'atyo nagala asonyiwa kuba ye yalisonyiye atya nga tanyiize ne muluka kyempande oli waleeta olunyiri lwabula muluka olwagamba ti kyempandise sokoleke tumale okuwulira nze mbuulidde ekibuuzo amagezi omusamize n'abiyingira puroguramu eyo tunagitereza tutya mwami kyama nkikonyeeko ssebo kuba kati tuli nedda gamba mukonyeeko ssebo olulimi teruliiyo musamize mugenda naye nankulabye oyo musamize bakulaba oyo sebo musamize ate munno munamire mugikola mwenna kale sebo nadde nkyayongerako ti ekifuula obusungu okuba obutukuvu bwe butayonoona ng'osunguwadde osobola okusunguwala n'otayonoona otegeera otya ntegeera ntya nti kaya asunguwadde n'atayonoona ebiva mu kusunguwala kati lwakuba nti bwe twogera wano abafangoni n'aboono simanyi palaso wakako bwe babanyiizizza oluuyi obusungu bwasuze kuki ku mutwe n'akeera palaso n'agenda bwagwiriddwako enjuba bwagwiriddwako enjuba ati kyekugamba ne buleeta okwonoona era oli ne bakwata ganga ne bagenda bakuba emmotoka zaabali era kati lindirira ate ekinaava mu fangoni kiddeyo mu gganga kati kyavudaga nti Zabbuli ey'okuna n'olwokuna lugamba bwe ruti muyimirire nga mutya muleme okwonoona mulowooze mu mutima gwammwe ku kitanda kyammwe musiriikirire oba osunguwadde nnyo olwokuna bw'oba osunguwadde siriikirira fumiintiriza osobole okuba nga wanyiize nga osigadde okyali mutuukirivu abantu bwe banyiiga beekuba ebikondi abantu banyiiga n'abamu basaala ate bwe simukuba bikonde ensaba essaala kati
bayibuli etugamba temuwalananga bw'obanga olina kyolabye nga kyandibadde kireeta okuwalana kikwase Katonda ajja kukuwalanira. Waliwo bangi abatukoze ebintu nga ne mu bifo byabwe ebyo bye bakoleramu ebyekyejo ne binyiiza nze tebakyalimu. Nze waliwo omulamuzi twakuba kyagala nnyo okwogera yatusalira bubi omusango toloza akyali eriwe yali twamukwasa Katonda n'ebirala bibaawo. Those things gw'osirika tuula siriikirira yimirira osigale ng'okola kiki Katonda ajja kulwanirira olutalo ate aluwangule. Okay. Oyo ye mulokole mu Seventh Day ng'asunguwadde ate omusiraamu yalumba musiraamu tamutti yamulumba bulumi ng'amulyawo. Tulina obusungu agamba gairi maghlubi kiri mu Surati Fatiha abatali mu abo abasunguwalirwa walallalina yadde nabo abaabula. Kale ffe obusungu tulaba nti buli ku subhanahu wa ta'ala obusungu bwe naaru muliro. era bamaghlubi aba basunguwalirwa bali munna bajja kuba mu naaru jahannama. Omuntu bw'akola ekibi osunguwala mubuuze omuntu ng'avudde mu busiraamu omukola ki ng'oli kati murtadi ye murtadi ye murtadi omukola ki oyo ye kyakolebwa asibwa omugwa guno mu bigere buno omutende gutula wansi okukakana okoze murtadi ne algalabu obusungu tuyambe soko amahaji ng'oli bwe yava mu busiraamu shariya egamba ki bw'atabulumba tetumutawa ate bw'abulumba tumulwanyisa mutya tusooka namumukolimira oluvannyuma ne tumulwanyisa. Ng'okolima ki ng'okolima otya? Bwe tuba tukolima tuwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atuuse ekikolimo kyaffe eri omusajja eyo ndo lillaana eyo bakita laana kyabadde kikulemye lillaana ekikomekerezanga buli si busungu. Kati oluvannyuma ekikolimo bwe kigaana ng'agenda mu maaso n'otulumbagana oba kulwana oba bigambo bw'aleeta bigambo naffe tulizaayo bigambo bw'aleeta kulwana naffe tumulwanyisa netukutta okulwana olowooza kubeera kwa kuba bikondo kyabadde ayagala okuwulira. So mumutta Allah n'aba musanyufu nga mumugjeewo nnyo nadda gyali yonna oba aliwa n'atema ne ku dansi. Allah asanyuka nnyo ng'omwonoonyi afudde ng'ate omusiraamu lubowa yamusse. naye ate kiri contrary neeno Bible gatasanyukira mubi kufa anti nga mubi tanenenya naye oli tumugambyeko aganya okwenenya ayongera kutuvuma ayongera kutulwanyisa lwaki tetujjayo njala ndowooza kati enjawulo mugira ekyo volaba mbeera mbagamba mulemere ku Allah bali balemere ku Katonda kuba banjawulo bo owulidde owaabwe kyova olaba abantu ndowooza n'abantu bakikozesa kasonso naddala bano aba Bayibuli ne babajjo tebamanyi abasiraamu tebabamanyira Katonda enkola ye esooka kwasa kisa Katonda wabano bamulomba kati bw'oba ogeraageranya bano aba Seventh Day ne bali abalokole bano be basooka okukola ki okufuna amateeka ga Katonda ne bakuddako bali abakristaayo bamwe kakati affe abasiraamu ate twajja luvannyuma ne batuwa agaffe nga malongooseemu gaffe bwe kiba kyetaagisa wonna bwe kyetaagisiza
ewa Allah terino eno indignation walabika waliyo ekisa kingi nnyo ewa bakaya kisinga mu basamizi kisinga mu busamizi andi obusamize bwagunyawo oluvannyuma mwe mulowooza nti bwasookawo kyobola oli bwava mu busamize temina kye mumukola temumusamirira akomewo ekisa ekingi kubanga wanufuwa mu kusala endiga esembayo tugamba nti osonyiwanga emirundi 7,000 ako kakopyewo makolo tuleke totutandisa mwaka ate n'ekirala nedda osaddaaka ekyoya gw'omwavu bw'oddako olina okusaddaaka enkoko bw'oba tosobodde ng'ebira bikyagize odda ku nte y'amagulu ab'ekisa bw'eba egaanye ey'amagulu 2 bw'ogenda ewa jjajja okuwaaba ensonga zo yakugamba nti ono gwovunaana nga talina musango nogamba jjajja yakola nakino 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 jjajja n'obimulaga naye nga tabitegeera jjajja n'agamba tagulina so ne jjajja naye n'alimba alaba ekitundu asala amazima naye bw'obanga ogulina ne jjajja naye taba mwangu naye batuuka okukugira ente y'amagulu 2 oba ogenze totegedde ewa Allah teriiyo Allah yalumba agamba galumba sanyawo ekisa kyonna tewali ddiini ndala erina kisa nga busamizi tekiriiyo naye ng'ate etemula nnyo obusamize eddiini ekisa ekyokusaddaaka obusamize eddiini enkola y'obusamizi oluyimba lw'abasamizi olugamba akanyomonyomo bwene kutandekwatamulango emirundi mingi ati ekyo kyekisa ng'onyoomye emirundi omala kutta onkwata asooka n'akulabula kale omwomu yaba ayogera kati bw'ayogera bw'atyo omwomu nsi enjogera kati bw'ayogera bw'atyo nti eddiini y'ekisamize yeekisa katonda gwe bw'olaba abantu bamujooze kyenkanawa naye n'ataga nti bwe ndikutta ndikwata mulala ate bameka bayibuli yenyini egambye wamma ebadde dessert katukomewo tulonde abakulu bonna bateredde kazijemba kwanjulire oteeketeeke essimu yo ate tumale obuuze n'ebibuuzo bye tugenda tuwulire kiki obuuza kyoyagala okumanya katono nnyo essaawa ziri 11 katudde alright abatugoberera ku Impact FM mukulikeyo mukumulamu okwo kitundu kyakubiri ekya programu eno nze nga bwendaba programu yaffe esookedde ddala mu mwaka guno ogwa 2025 tugenda tambula bwe tuti esande 5 kati zetusigazaayo omwaka gubaamu esande 5 omanya omwaka katusigazaayo 5 ate nagwo omwaka tugumaleko nazo tujja zikuba wali olw'ekisa kya Katonda. Okay, now kana ekitundu kino ekisembayo ogenda kuba essimu nga otubuulira gwe akukoledde omwaka ogwa 2024 nze byabakama olwaleero nze byabakama chairman yajja okulangirira nja kubala ani nze commissioner chairman ye byabakama yajja okulangirira ateeka nze commissioner nze omukuba commissioner ekinatuwanga nze neerangirira tewali buzibu neerangirira ne tubategeera yenkola yammwe yenkola y'eggwanga lye mulimu yenkola y'eggwanga lye balimu ekyo kyabyo byawedde ebyo bisoko bireke bitujja bisanga wali mu maaso wetujja mu kuteesa kuno omwaka mulamba kwe tuzze tuteesa nze ngenda kuwulira akukoledde tulina Sheikh Aman oyo musiraamu tulina Sonko oyo mukatuliki tulina Makolo oyo musamize Kaya oyo museveniside abali ku baloti Zisa Busolo oyo naye musiraamu omuhamadiya
nga tayogera oli musiraamu ki oli ye amaani musiraamu omutabuliki Haji Rubowa omusuni musiraamu omusuni omusuni tamale mide yamitanga omusuni so nga ate Mulumba ye mulokole bebo owa born again mulokole simuki owa born again duli twaberanga n'abalokole babiri kati ono yasigalamu oli mulokole lwaki mumukokera toyagala kiyuzanga ku lukiiko lw'abasiraamu muli bayuze olwa religious affair religious interreligious council abalokole bajjako babiri ne bagamba nti bebana n'abasiraamu tebasobola bakkirizaako babiri asobole bano abalokole ababiri abajja beeyawula batya bagamba balokole ki balamulire wali ku nedda gwa nti gwabireese bagamba balokole oba ku intelligence gwa born again omulala waki onafubaka ati ebyo omwogedde bibinja ne bonna baki bonna balokole naffe fena tuli basiraamu omutabuliki n'omuzuukuli n'omusuni tuli basiraamu naye omushiya si musiraamu naye musiraamu ng'ate takkiriza Muhammad musiraamu osobola okuba musiraamu nga tokkiririza Muhammadi lwaki tamukkiriza naawe okimanyi yagamba si nabbi agamba bugambi nti yabba wannabbi anti kitegeeza mubbi Muhammadi mubbi bo bali balaba Muhammadi omubbi bwobba ekintu oba tokiowuninga ng'okibbye ate ng'okibbye osobola ki owuninga katugambe nti Muhammadi awuninga obubbi obw'obunnabbi Muhammadi awuninga obubbi bw'obunnabbi kati abakyali musiraamu bagamba nti yali yateekwa kuba mutabani ogundi yamuddira Ali ate yali mukoddomi we gwe yawa omuwala awe bava kati bwekyo baba bakuga nti Muhammad mubbi yabba bwannabbi bwoli naye ate abba atya nga mutonzi waffe yasalawo nti ono si mutonzi kati owuliriza olwono kati olwono yakukwata ye yawolereza oli bo bali bagamba ono yawolere omusiya alaba ng'ono ali ku mubbi ndi ku mubbi bw'atolera ashahada kati Haji Rubowa ate amala eggobye mu kibi atogamba oyo naye musiraamu aba musiraamu mushiya bw'osigala ng'okaayana olw'okuba oli yabba obwannabbi bwammwe ate obusiraamu oba obufuddemu abaamu era babayita abasiraamu abashiya abasiraamu abasunni abasiraamu abahmadiya abasiraamu naye ng'ate obusiraamu tebutandikira ku wekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye ate atabba atya ono wa Ahmadi Guramu oyo yandibadde yagamba nti Muhammadi obwannabbi tebukoma ku ye ate mumugamba yempeta ya nabbi owulidde nabo ne basigala nga bagamba tukyalinda Ahmad ajja naye kambuuze nabo shahada batoola yemu etya shahadu abalaba omutume nti mubbi shahada batoola era bagitoola nedda Allah n'agikiriza era bagitoola ne Qur'ani bagisoma Allah n'akkiriza n'okwaziina baazina Allah n'akkiriza nti ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan rasulullah abashiya tebasobola kakati nedda neetaagayo mushiya kati wali mushiya nasomerayo musitoola batoolanga batya balina okugamba Ali kakati bwe baba batola shahada bagitoola batya Muhammad batula Muhammad bamwetula bwe baba baziina bagamba ashhadu an la ilaha illallah
ashhadu anna Muhammad rasulullah ashhadu anna ali ali ne bateekawo ali ne waliyullah bali confused kale tujja basanga kale beba bali ku baloti muntu teeyo nga mwagala okwawula abalokole ne muntu waleeyo londa ne message bwolonda message nayo bagiweereze ne message ngenda bawe namba ku screen gwali ku Dream TV azinengerero bulungi awo genda kuzinsomera ndoza chairman obozirengera wali ono ajirubo yayina ugali mase mpanvu ne tujja zifuna nzisomera abali ku Impact FM ne gwali ku Impact FM ngosindika message ani akukoledde then n'ekibuuzo kyo note 787 12 5 5 kijja kubanga kitutuukako bulungi wano kale katutandike naali ku line tulonde nze commissioner chairman oli yagenda okubeera byabakama alangirire Lwasa Mayinja hello koba tukutte kale mpa omulala oyo bwaba taliyo Lwasa Mayinja kale ndoza basebyuma mu biterezi bagira wanji kale eya message mugitanire nnyo eri note 787 12 5 5 okay waliwo nabuze ekibuuzo ali Qatar mbuuza muzeeyi Makolo Lubaale Kiwanuka okay Lubaale Kiwanuka Dungu n'abalala bwe baali bakyali bantu nga tebannafa Lubaale yali yogera nnyo ki alinda omala ekibuuzo anti tatayogera nanti asirike kwa baba agaana obeero nnemesa wama kansome enamba jemba wadde ya note 787 12 5 5 eyo gisindikeko message togikubako gisindikeko message togikubako kwatira ajja kukwata bwe baali bakyali bantu nga tebannafa obusamize bwaliwo era basamiranga ki kinywe kinotingeyo kiteeke mu mutwe allo wanji mpa omulala gwe ngenda kufuna allo wanji ani ono ani omukulu mulumba mulokola ayinayo kamu kale atukoze bulungi nange kamu wabula omwami gwe bayita Haji onatera okwambala galubi Haji temumuza mu mwaka aliku alamudde gundi ani yenna Sheka Amani atera okwambala galubindi nze Samwiri Kabaale omwaka 2024 Isa Mulumba Mulumba kati awezeza bubiri wali yali yeyo bakinanisa kyaga ono tampadde linnya bw'otampa linnya akalulu kaba naalo and void anti onageyoga nze Pastor Mulumba kati yani ono alonze kalulu kafu Amina nnyabo ani ono amulonze omusamize naye afunyeeyo kamu
naye nga tamanyi kale nedda ono agambye kati ntegeera nti bw'abanga ye yeeronze Mulumba teekako erinnya okay wali aliyo tuwe baabo bali mu kkuba batuwe aha Wanji bambi temutta kalulu ka bannammwe simanyi nange sibiwulidde n'akamu ennamba eya nooti 787 12 5 57 eyo gisindikeko bubaka sindikako SMS bwokka tokuba kwateri ajja kukwata mbeegayiridde bagenda kumpandiikira kuza studio ziri obunyukuta butono sibulaba bulungi nandibadde mbobawa my presenter of 2024 my panelist of 2024 Evangelist Mulumba Elder Beatrice Mukono yakulonze mukadde Beatrice Mukono yakulonze Mulumba Mulumba awezeza busatu aha wali yali yeyo Wanji ali mu kwewuliriza mpa banne bw'osindika nota teekako linnya akalulu ngenda kuba nkatta ngendera ku mateeka ge twataddewo amiina Wanji alo ono Michael kuva Kingdom Authority ye mukulu Michael kama moderator simanyi omulimu gwokola aha londa nze omuntu asinze okola 224 omwami oyo Mulumba musajja w'amaanyi nnyo era Mukama amutuweera omukisa naye mulonde ebituufu temubiteekamu feeling program tugiriko tugiraba era teriimu feeling wekyolina okumanya tusobola okubuulira buli muntu kyayogerawo n'ensobi zajjakola kitegeeza tuli kumukutu tugulaba ye program gyetusinga okunyumirwa era gyetusaba bongereko obudde nga buwera tuleme kubeera mu ssaawa 2 naye tuyingireko mu ssaawa 3 okay tweyanzeege okay abali ku Impact FM ennamba zemba mukozesa okuba ze zino noti 7 noti 2 985 985 bw'oli ku Impact FM kozesa eyo ennamba endala eri noti 783 09 99 65 0783 09 99 65 bonayitawo mwagala kola electoral reforms mpulira abana abagala haja agala kola electoral reforms tutya abantu balonde basatu batya studio tebaddemu muntu ate eno radio gyetuliko yaba ne TV yabalokole kati alonda amusingidde n'amuddiridde n'okusatu yes enkima kisala kusala gwa kibira tojja kufunayo makolo ye nga afunye kale enkima tesala kusala gwa kibira nedda sikusala gwa mbagambye twabawoninze engeri gye balonda ate tuzze tubalaalika nti akalulu kabeere kaddembe akalulu kabeere kamazima si bya kibira naye kati okusinziira Haji bw'alabye ekyamazima ngaaba omukutu gwe tuliko n'abantu okwagala obwagazi bw'eddiini ne bwe yandibadde y'abakatuliki era abakatuliki bandisinze sonko Bikira Maria okitegedde akati Haji kyaleese kyamakulu ga nti nze asinze okunteeseza namba emu gundi azeeko namba 2 gundi batuwe babiri bokka kale wakiri batuwe babiri at least ebifo owedde bibeera 3 tutunula ebibeera ne bwoba otunulira kagibeere mikolo gyaki yadde kudduka
ebifo ebisooka ebisatu bye bitunuulirwa baweeyo abantu nga basatu at least kati buli tubutte tuddemu buli tubuse buba bufa tubutte kale chairman over to you tubutte omusamize naye akamu kabadde afunye nako kafiiridde tuddemu bupya wamulumba buna bulamba bufudde nako okutaano kakano kadde wa Elvis nga ne basoga Elvis naye abadde amulonze ne nako kafudde kale kati tuddako basatu olonda basatu okay atuuliriza naye se zirimu demokrasi bane nga zitawaanya kale noti 7 noti 2 gwagenda okuba 985 oba noti 783 099965 gwasindika message osindika ku noti 787 12 5 eyo ya SMS direct SMS ejja kubetuuka tuzemu okulonda olonda basatu okay akusingidde azeeko n'asembye okay Lwasa Mayinja mpoyo wa producer nga zisa busoro bw'abayita producer mpoyo wanji akusingidde n'owokusatu terera sikuwulira ogambye ani akusingidde azeeko Haji Lubowa azeeko n'omusamize kaka akamuko kabakazuliza neyanza po omulala tukozesa obwangu producer wanji owokubiri ye Museveni Sizoya kaya afunyeyo asemba ye mwami Lubowa omusiraamu okay nze Saalongo Joshua mbeera Makingi okay tolate ekintu kitambulaawo kyobadde olwanirira wali bade bajja kulonda mulumba Hello wanji ono Wamala Teddy asize ye mwami Mulumba bada yogera ko Wamala kaya nekujjako Haji Lubowa asembi Sheikh yasembye owokusatu asembi owokusatu owuwo owokusatu ye chairman Wamala okay Mulumba ayina busatu Haji Lubowa busatu wano bwendaba ne ebibuuzo ate ntya wanji Sheikh Amani yakusingidde Busoro naddako Busoro nyeyo kamuse wari kuweereza asembye okusatu Mulumba kale ziwa naye awadde Mulumba wuno wano Isa Mulumba yamukoledde olugwe bampadde wanji oluganda Minitebe sanso okubalamira Mukama waffe Yesu sonze omuntu asingidde
omwami Mulumba akoledde bulungi omwaka 2009 n'omusamize oyo abadde kuyita puroguramu tatugoye owokusatu ono omwami omusiraamu naye abadde mulungi nnyo aliwa yenna ono alina obugalubindi Haji Rubowa kale neyadna Dr. Tricia Pasa Mulumba gwalonze munondere basatu bannange bw'osindika message londa basatu Grace Emitiyana alonze Makolo mwami Makolo addako alonze Makolo yekka agambye ye Makolo amumala Grace ako kafu musalewo kulonda basatu tojja kumuwaliriza twagambye tulonde basatu akamakolo kabakafu kabakafu kakati addemu aweereze owokubiri ajaga ntaliwo yagadde Makolo kati enkola yakyuse banaye londa basatu mwena obaka bwe mundepeereza bulaga mulonzi omwomu bani ababbi kandi abantu bwe tewabayigiriza no ne mwami Bayingana James Ekiboga obadde olonze Mulumba ne naawe olonze Mulumba yekka ono nonze Makolo oyo omu Makolo bamuwadde owokubiri alonze omu kano kafu ekyokubiri abadde abuuza kibuuzo bwoba osindika message naawe sindika basatu ati twasoose ekyo ne tukijjawo tugamba alonde basatu okay kale kati bampa abali ku layini ndooza bwe bakitegedde bano nabo balonze omu Lwasa Mayinja Wanji Ekitebi omwami Mulumba owokubiri oyo omusiraamu nzisa Busolo asembayo mwami Kaaya Wamala byonna byebimu tweyanziza batuwa omulala abasindika message bw'oba osindika message sindika basatu bw'osindika omu kaba null and void kaba kafu Wanji omuntu asingidde omusamize yasingidde omwami owa Galubindi oyo Haji Rubowa nekujjako era n'omusiraamu omulala oyo ataliiwo oyo Sheikh Aman okay kale batuwa omulala abantu baagala ono nze nnonda bwe nti Wanji kasooka tuwooli Mulumbi Sulaiman sebo nkubidde kuva Fort ansingidde mwami Mulumba nakwongerako omusiraamu musiraamu ki Galubindi oyo ono ali wano gwendi naye kale ani asembyeyo Omuseveni Side afunyeyo akabale kuteesa waliwo n'abadde alonze agambye ze nnonze bwe nti Isa Mulumba omulangira Kaaya Sheikh Aman basatu Lubowa abadde yamutadde na mu kyakutaano Sonko kya mukaaga Abdul Kadiri n'agamba oyo yasembye Abdul Kadiri yamutadde mu kya mukaaga omusamize yasembye ekonde from Seta kali void tulondako biri ebisoose katondeka ebisoose
ako kafu Ne. asusiza kibanga wadde tikinyi zonna n'abatiikiga abalibalotipeka batuweeyo ali eyo kasembeza obusabisi wangi amina kati alina bwendo aliyotekamani naye kwatakwata kubusiri naye amala nanyi owokusatu oyo Museveni Omuseveni sidde kaaya atandise okuleeta eggaali okay kale katufune omulala ebibuuzo byammwe byombifuna ebyo tujja kubifuna next leero tuli mu kulonda ani akusingidde londa basatu wangi sebo nnyo kwobadde era kwovudde wangi abadde tayagala kubeera yesebo esebo londa kakati nonda omwami oyo omusewo Muhaji Lubowa ndi musajja mulokole naye ansanyusa nnyo kubanga atuleetera challenges ate najja amazima mu Bible neeno side zombi owokubiri kati owokubiri nenonda omusajja waffe mulumba oyo owokusatu nengenda ku Advent mwami ani kaya abe 40 bandabire kale sebo kakati ngenda kulonda mwami Lubowa olw'amazima gaalina teyeekubiira ekiyita kiyita kibi kiyita kirungi kakati owokubiri ngenda kulonda mwami Mulumba owokusatu kanondo kasiki awo wembuliza n'ekibuuzo sonko awo wembuliza n'ekibuuzo sebo buuza ekibuuzo kiri nti obukatuliki bukkiriza nti asobola okusonyiwa ebibi ebijjusa ng'olina ekibi kyewakoze kati nze ayakoze ekibi nengende wafaaza okwejjusa ntegeera atya nti nsonyiyiddwa oza ekyokubiri okay yesebo kibuuzo kyo kiwuliddwa bulungi mwami Mulumba gwentandikireko okay Dr. katono nnyo ngenda kufuna omuggyeko omusajja wange kale wangi Dr. mukulonda kuno ondira abasajja bano bonna buli omu oba buli omu alina akantu kamu buli omu alina akalulu ke naye bo bennyini bangala otubuulira ani buli omu gwagamba nti onamukoledde kati yeeronze kubanga buli omu alina akalulu ke kati bo bakwate akapapula bakapuwe nga buli omu awandiseeko omuntu omu mu ttiimu eyo gwagamba nti akantu kano bemba sikawangudde kodi abakawangula bo bennyini abo buli omu awandikeyo omu amukoledde akakalulu kajja kuba kawedde kale Dr. kembadde ngendo sembyayo kironze nkadde magezi nga njagalayo akalulu akalifeya tweyanzizza kati bano bba bawuliriza bo bali mu kutuwa endaba yaabwe kati kanfuneyo mugenda kulonda mulina okulonda mu dakiika zamwe zinaata olonda omu mwe olonda omu kabakafu naffe tuteekwa kulonda basatu twategeeraganye tulonde basatu bali naffe bali
bali abali ku mbewo bo balonda basatu obupapula bumpe babeere nabwo beera nako wandiikako neyanzisa wandiikako omu akusingidde ate oba dokita ye agambye babiri dokita agambye omu nti bwesibanze ekitegeeza nawe osooka kweronda olwedde kwakako kamu kati teweetaaga kweronda olwedde gwe weeronze dda tulonde basatu olonda omu bw'oyogera omu okay kati gwe teekawo erinnya lyo nti akasooka lubowa nze kandende busatu akange kaffe nedda oyagala kulembesa nnonda enonda entuufu twasazeewo basatu dokita awadde amagezi n'agamba tukole bwetutu akalulu kano okubeera free and fair okubeera free and fair kuba neeno gavumenti eri kulabira ku ffe kano bwe kanaabeera free and fair oba oli awo 226 nabo banaakola akali free and fair nedda tuli akyo tuli mu kubasomesa ffe tuli kubasomesa kati so kyetugenda okukola kyekyo nti gwe akapapula ako baloti eno gyenkuwadde yiino bannaye kaakano kali tekuliko kiwandiikiddwako yadde naye agenda kulonda kale gweteekako owuwo aliwa Muhammad gyagenda soko munoonye mumpe munoonye omufune okafunya netowandiika nga bakulaba wandiika eno ballot paper makolo lwaki olingiriza makolo wandiika bibyo wanji comrade naye ayagala kulonda comrade kale kamufune mbeyanzeege mukama yeebazibwe kaakati aposo Serwadda kyayogedde obwedda nange kyendwanagana okusobola okuyisaawo nga nange kyenjagala mbategeeze nga kyenjagala njogereko nti ekyo kyemugambye abantu balonde simanyi abantu basatu teri kalulu kebalonda abantu basukka bwomu akakalulu tekabaayo kubanga toyinza nagamba nti tugeze mu baloti tugeze okulondako ku bapulezidenti beesimbye abantu 8 naye londako basatu ekyo tekirina gye kiri kati hajiriwo wakyalwanagana nakyo alwanaganira mu kintu ekitakola Apostle Serwadda kyayogedde kyemde nange njagala okuteesa nti olede buli omu yeeyagaliza ekyo kya buntu everybody is selfish buli omu yeeyagaliza buli omu amanyi nti akoze bulungi kati ekyo kiri standard tukireke naye singa oba nga siggwe ani omulala gw'otunulya n'ogamba nti ono ye ansonye ekyo Dr. Serwadda kyabagambye kati tosobola kulonda bantu basatu oba babiri standard tumanyi nti kakati gwe weeyagaliza gwe olina akaluluko kamu kakati n'abasigadde buli omu kalonde ng'agamba singa sinze nsinze nze ndooza nti ani yalisinze kati in all fairness tosobola kweronda kakati singa bana abala obululu nga waliwo tosobola kweronda in any case kati kitegeeza nti bwe mubanga muli abantu 5 mu studio kakati abasinga ate kubanga era yasinze okufuna obululu obungi kati kiri kyemuliko simanyi eky'abantu abasatu simanyi abantu abasatu kati ekyo kyo mubadde mu bintu birala teri kalulu ke balonda basukka ku muntu omu olondako muntu omu so nze ndowooza nti ng'Apostle bw'ayogedde luba watoloka kanyala oba oyagala kulonda abantu basatu ffe erinnya erisooka tetujja okutwala tetujja nakukkiriza kalulu kukufa tetujja kutwala kayinvalidi tujja kutwala wakiri erinnya erisooka tumanye nti oyo akusingidde gali abiri tetujja gatunulya nagwogerako mukama abawa omukisa nti gwolonzaani nga tonnagenda adduse ajja kudda sooka kwate wano okay kitegerekese njagala ojja kuteeka wano goteeka wano gweŋompa
mumaze okulonda twamaze dda enjaga tumala okulonda munyanguyiriza awangudde tugenda mulangirira mangu tuve wano kulonda kwanguwa kuno bwe tuvaako wano ng'obudde bukyali bana ekintu n'aba tufudde ku sande ejja tulyoke tutandike n'okunabba kwaffe bulungi nnyo nga tewali atotawaanya ate buli Naland Void kati tugenda kufunira wano gyagenda akomyewo ayagala kulonda anti omaitu wangi ambasada mpaka kakati in all fairness nze sisobola kulonda sibadde consistent nti ababadde babawuliriza consistently nga babagoberera nze badde mpuliriza matobotobo mpulirizamu eno mpulirizamu eri kati bwe munkowasinga okulonda kitegeeza nti genda kolera ku sentiments njakolera bukolezi ku sentiment ngambe nti awo kakati nga kiri sentimento si kubanga nti mbawuliridde ne abantu ababawulire simanyi oba mwabawadde standards ne programu ekituuseeko leekyo olwaleero kubanga n'abantu abalonda mpuliddeyo awo abalonda nze nonda musamize nondaku naye singa bwebabuuza nti simanyi oba mwaseetiza standards okulonda mumusinzidde ku kiki musinzidde ku kubanga oli alonda mulokole kubanga mulokole oli alonda musamize kubanga alina sentiments ku kisamize oba oli alonda bulonzi kugamba nti ne bwemba mulokole nze ndo musamize just nga because musinzidde ku ki what are the standards masetinze nga omuntu kubanga nga bamwogedde standards akalulu konna mu nsi kabeera ku free and fair teri kalulu kali perfect babala kyebayita free and fair naye mwe musinzidde ku ki kati nze okuŋŋamba nti nnonde gwe nnonda sisobola kulondako kubanga nja kubeera just sentimental sibawuliriza omwaka gwonna so nga ate abantu babawuliriza basobola okugamba nti one omuntu ono badde consistent omwaka mukoze programs 5 siye standard nti naye ku programs 5 omuntu akozeko programs meka yardstick ebadde ki nti kale wakiri 40 and above kubanga tewasobola kubanga omuntu asobodde kuyosaamuko talwadde talemeddwa takoze atya nomanya nti 52 omuntu yasobolako kale wakiri wiiki 4 bwe tukola programu nti programu bweti contribution y'omuntu nebadde bweti watekukubeerawo ebintu nga si sentiments just nti akakati nange kamale galonda kubanga nkisizaamu essimu oba bwebiti naye nga mbeyanziza ka happy new year katulinde okunabba tuwulire obunabbi bwaba Adamu ne Ibrahimu kale Muhammad jagenda tweyanziza tugenda kati mukubala bululu eri bweddeyo buli bwaweddeyo dda buli bakyalonda naye essaawa ziyiseeko polling station zigaddewo essaawa zakubala bululu kati kino kye mutaddeeko n'amannya buli obululu kamu bubiri busatu buna butaano nkomukaaga kaluwa temunampa ka mukaaga bane kaakano buli mukaaga kamu bubiri busatu buna butaano mukaaga ekiteeso kya dokita kinyanguyiriza emirimu ani awandiika era nze kale akasooka kaliko chairman Wamala Kaaya Wamala obugalo banna Kaaya ako kamu bonna mbayina wano lwaki ye neemenya buno bwafudde buno bufu Wamala Kaaya ayina kamu ako tukamaze akokubiri kaliko kalooli Sonko wuno naye ayina kalamba ako nako kawedde akokusatu kaliko lubowa kalulu kano nga kagenda ku nnyonyi kajja kuba kambirigo kano nga kambirigo kano kaliko kalooli
Loli ayombera mu studio Loli. Kano kaliko lubowa. Kati akamale gobe mu kibya. Lubowa. So Sonko ne Lubowa basibaganye. Tuliyokolala. Ati nzija kana kati ekiriko kye kigenda okutuwa ekiddako kati ate bitabuse empandiika yegize chairman soko okeberewa tofaayo fe tuli mu kulonda kati mukatoliki omulimu guba gwanguye Sonko so kitegeeza nti ab'omu studio bano bo basiimye nti omukatoliki Sonko omwaka ogwa 2024 yagwetise obugalo bannange omukatoliki yasinze bannange mu bano abatuula wano mu studio ne kuddako Haji Lubowa ne kuddako omulangira Kaaya kati abasigadde byafaayo poteya aliwo omukatoliki mu kamera bane mumunda go omukatoliki chairman nga amuyozaayoza okulayira kwe essaawa yonna tujja kulangirira Trump wanaaba amaliriza tunamulangirira naye nga tubeebaza of course bali ab'oku masimu mwabawulidde obalimu oluwanirizo olungi okulonda kwabwe lwaki oteekamu ekigambo ky'oluwanirizo bantamye badde beewunzise nnyo kinaga wadde asomoyeke nalubale katuwe Sonko abeeko ekigambo kyayogera nga gwe balonze atumezze 2024 njagala okusiima baganda bange bwetusa mu programu nze Sonko Charles olwa okusalawo okwo kwe bakoze nandibadde nsonyiwe okusazaamu essimu eneyinza okuba ereeta handshake kale wangi dokita nkukutte akati nze njagala kugamba bwendi nti obutakiiko obusigaddeyo public tugiwe akaseera etuyambe buli muntu etubuulire nti gundi bwe yayogera ekintu gundi nayiga kino kukeeka badde akakulu singa public twagisabye ekyo twalibadde tukoze nnyo kati kyokwetako Sonko muyozaayoza naye kiki kyeyayogera nobeerako kyoyinza okati Sonko yayogera ekintu kulu kyankolera public nebwoba ngaoyagala wiiki ejjo kiddamu bategekeyo olunaku eddakiika hape eprogramu batubuulireyo buli muntu kyeyayogera ekyabagasa kiri wano mu studio tweyanzeege ekyo bano kye baayogera ne kikolera tugenda kubawa obudde wiiki ejja dakiika n'emu njagala jjuwa omuwanguzi Dr. amaze okuyozaayoza yogera tuve wano kyenjagala okusiima abanonze baganda bange bwetusa mu programu emirundi egisinga wano gibaddeko naddala programu zisimbiyeyo mbadde nkyankalana ne bateesa bannange mwami Mulumba twakyankalana nnyo ku kyabiikira Maria Yuda Taddeewo omusamize nambuuza ku kyabafu nti lwaki tusabira abafu naawe wennyini nenkuteganyaamu nentabukira abantu ne batuuka n'okugamba nti mukatuliki nga leero tateeseza akalubye naye olw'okuba nti mu mbeera y'obuntu obuntu buvaayo ate ng'oluusi obudde buba butono
kati mubaamu okunyiiga naye ate abantu n'okomawo n'otera ati awo kyatambudde bubi sebo gyagenda akomyewo naye njagadde okusima kikoleddwa nti weewaawo mbadde sikisuubira kubanga nga bayinza okumpimira ku tempe eyo n'embeera eyo eriwo ey'okukyamuka naye balabanga kiri dokita kyayogeddeko nti bwabaawo ensonga gy'oba olabye ate ejja kwongera okunyamba okutegeera n'okutereeza esebo wangi comrade bannaye munsonyiwe omanyi nze ngoberera mukama wange Apostle Serwadda mumpe ekitundu kya ddakiika ye standard eri gye nabasabye nange nti abantu baleme kuba bukubi essimu kugamba nti nze ntwala gundi ne gundi ekyo Apostle kyabalekedde ebyokunnabba tuli bisanga abantu kakati tutandike n'ekyabakolesembayo kya buwanguzi wa leero Kalooli w'omu studio ye Kalooli atubuulire ng'asiibula nga bw'omugambye okwongera akagamba akasembayo yalonza ani era asinzidde ku ki okulonda oyo gw'alonze. Happy New Year. Happy New Year. Ndingende baso. Sebo mukulu nga bolungamiza nze ku lwange nsimye Lubowa era gwe mpadde akalulu olwansonga bweti ebbanga lyetwamalanga tetuli ne Lubowa waliwo ebyali bimisinga bingi mu kwogera amazima g'ebintu ebitukwatako mu nzikiriza ekyokugezaako juzi wano programu yagu yasembayo eyali ekwata ku Bikira Maria okumugamba nti nze nzikirize nti tumusinza n'enkiwakanya naye Dr. Mukulu Lubowa n'agamba nti musomesa Sonko yogera nti abasiraamu abamu banywa omwenge abalala balya embizzi ewaffe tukiko nawe kkiriza bwotyo kati ng'olaba amazima ago gayogera si mangu nnyo kusisinkana naye siru nensigala nga njigiriza nga bwensaanidde ogamba nti ffe tukola bwe tuti oluvannyuma dokita n'aweereza programu naga nti mukatuliki ali mu studio kyayogera akitegeeza era kituufu takikola naye abalaye gyali eyo oba ebuddu oba ennamugongo nti bo basinziza ddala Bikira Maria naye mu ngeri y'okwogera amazima nga mukulu waabwe yali ansindika okutwala nti yogera nga bwe tuli embizi naffe nga bwe tunywa omwenge naye woba okkiriza amazima ago si mangu mu studio wano y'ensonga eyo bane neyanzeege munzikirize ngende ng'obudde bukyali misana balangirizi b'akalulu tulina okwesega nga bukyali embeera tebeera nnyangu wetukomye wetugenda okutandikira wennyini ne bano bennyini balina gwe balonze nabo bajja kuba buli omu atubuulira bano be bajja osooka batubuulire ye gwe obululu ngenda nabwo mbuyina wano nja kudda nabo bo gwe balonze lwaki bamulonze then nammwe tujje gye muli mutubuulire igwe ani ayogedde ki omwaka ogwo oguwedde kwosinziira okubanga ogamba nti nze zisabuso yagamba kino nekinkolera oba nentegeera bwe ntugamba ekintu ekyo nga Dr. bwalungamizza ne comrade ambassador gyagenda Muhammadi tujja kuba nga tutandikiraawo tubagaliza akawungeezi akalungi katugende tulabe ku Liverpool ne Man U